lwakuba just abantu temwagala nnyo kurifalinga ku statements ezizze zikolebwa emabegako. Naye obanga obadde olimu ekkaanya nnyo, olimu egendereza nnyo, ogoberera nnyo statements ezikolebwa bannabyabufuzi, gwe ssebo oba nnyabo andaba, akatuubagiro ke tulimu right now twandibadde tetukeewuunya. Whatever that is happening mu political field right now kyali kyateekebwateekebwa just lwakubanga wajjawo gye bandiyise stumbling block eya Robert Kyagulanyi Ssentamu okusaasaanya n'okusaabulula pulaani z'abasajja ze baali bakola. Mu 2021 njagala ompulirize bulungi, bampita Simple MC Kali Lugambo Pro Max. Tambuza video ate njagala owulirize video eno bulungi nnyo oleme kubanga osubwa ekinyusi. Mu 2021 rather mu 2016 Mwami Museveni yavayo n'agamba nti by 2021 tewagenda kubaawo opposition. Ekyo yakyogera nga tatadde Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibalo kye. Wabula Katonda alina enteekateeka ze. Laba wajja aleetawo by elections mu 2018 eyaleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu oyingira Parliament. Era singa Museveni yamanya nti Kyagulanyi wayingira Parliament agenda fuuka kyali right now teyandi muganyiza kuyingira Parliament. Kino kitegeeza zaali enteekateeka za Allahu subhanahu wa ta'ala. Bobi Wine oyingira Parliament nga bano tebamusuubiriza nti ajja fuuka ekyo kyali right now. Njagala owulirize video eno, kano kagenda kwetaagamu obwongo. Oba tewalya mutwe gwangege at least weekake okawulirize, okategeere, okamanye. Bampita Simple tusimbule. Kaweefube w'okusanyaawo opposition yali yateekebwateekebwa dda. Bino byolaba Nobert Mao okuva n'agamba agenda kwegatta ku yeegase ne Museveni kyali kiteeketeeke dda. It was in plan, tekyagwawo bugwi. Okera ku machano n'abanna byabufuzi nga boogera ebigambo ebiboogera kyali kiteeketeeke. Wabula Bobi Wine we yajja ate n'abalala baagwa mu mbali ya Museveni. Ojja kwesanga nga ababaka abasinga batugamba abantu abasinga abali around Kyagulanyi abasinga bamiitinze Museveni. Si nti bakola naye, no, abamu bakakibwa oba bateekebwako condition nti wotamiitinga Museveni kino bwe kinebwe kiti kiyinza otuukawo. Era abamu they are forced okubumiitinga. Balwanisa ki? Balwanisa opposition ya Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine yagwawo mu equation gye baali bataabala. Kati ntuuse ku kinyusi kya video, tambuza video eno. Wetugerere essaawa zino mu Paalamenti y'eggwanga Uganda omusajja gwolaba ku screen yawo. Naye bannaye Mukama Katonda ono atuwe bulamu. Tugenda kulaba ebinene ebisinga ne ku bino byolaba right now. The gentleman you're seeing on screen, amanya ge bamuyita Richard Lumu. Richard Lumu emabega kaawo yavaayo n'aleeta etteeka ng'agamba nti opposition enaatuulanga ayagala bakyuse mu tteeka ly'engeri gye balondamu leader of opposition. Excuse me. Lumunga agamba wetubanga tulonda speaker kiki ekigaana ffe okulonda leader of opposition ate nga leader of opposition mbu tabeera wa NUP yekka abeera atwala opposition yonna. Kati gwe ssebo bannya bandaba etteeka eryo lyateesebwako bagezaako kwagala oditeesaako wabula ne bali postponinga. Amawulire genfuna etteeka ligenda kuteesebwako ku Lwokuna olunaku lw'enkya. Gwe ssebo bannya bandaba kino kitegeeza ki eri opposition ku tteeka lya Lumu? Kino kiba kitegeeza nti Lumu awadde Museveni window, awadde Museveni omwagaanya okusaanyizaawo ddala opposition mu ggwanga Uganda.
newankubadde nga opposition ebadde si amaanyi nnyo ebadde erwanyisibwa nnyo opposition this time round kuteeka lumu lyaleese mu Parliament ku mateeka ageetaagibwa mu ggwanga Uganda lumu aleese etteeka nti opposition etu n'atuulanga neeronda leader of opposition. Lwaki nkugamba lino etteeka bbi era likolera liri in favor of Yoweri Kaguta Museveni y'ensonga gyendeese. We are yet to see era kisobokera ddala etteeka lyalimu embanga ndisomye nga we lirina okubeera nti ababaka banaatuulanga ne bakuba akalulu ku leader of opposition. Kino kitegeeza ki nti abantu bonna mu bibiina bya opposition basobola okuleeta candidate waabwe era basobola okukola kakuyege then batuule bakuba akalulu nga olaba ku speaker lumu kyagamba wembanga nakisomye bubi Katonda ansonyiwe nja kuddayo njetegereze naye mu ntegera yange bwe kiri nti speaker anaabanga wakulondebwa wanaabanga wakulondebwa buli omu ajja bawaddemba okwesimbawo. Kati here is the logic. Lwaki nkugambye nti singa lino etteeka liyitamu Museveni eggwanga tuba tulimuwadde. Lwaki? Because NUP webanga eronda leader of opposition eronda omuntu gwesubira nti tasobola at any point kuzungatana na Museveni as a party erwanisani Museveni. Kati kankuwe example Nandala Mavabi aliko leader of opposition essaawa zino alituddawo. Singa bakera ku makya ne bawa Parliament ne bagigamba eronde leader of opposition, this is what is going to happen. Ekisooka wootunulira NUP ababaka 49 be bayina tebasinga ababaka ba bibiina bya opposition ebisigadde obungi. Ekisooka ky'olina okumanya kiri kimu, leader of opposition atwala ababaka b'ebibiina bya opposition byonna ebiri mu Parliament kwossa n'aba independent. Aba independent basinga ne NUP obungi. So bw'ogamba nti ababaka balonde ab'oludda oluvuganya balonde because mu Parliament waliwo sides bbiri. Waliwo sides ya ruling party ne opposition. N'aba independent batula ku side opposition kweri bali under the leader of opposition. Bw'okera ku makya n'ogamba nti balonde nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti abantu abali ku independent abasinga bali NRM leaning bakwatagana ne NRM 100 ku kinnaakyo oba wadde ekifo kya leader of opposition ekitono kye tusigazza okubaako ne betuyisaawo nga ffe aba opposition oba kirekedde government ya Museveni okudecidinga. Lwaki basobola okugamba nobati maova ku kyoba speaker singa etteeka liyita genda weesimbewo ku kya leader of opposition. Kati kuba makafaananyi nga tukedde ku makya nga Anita Amongu ye speaker, Tayebwa ye deputy, Nobati Mao ye leader of opposition. Basebo ne bannyabo nkakasa otya nti eggwanga tetuliwadde Museveni. Because however much leader of opposition tumulabanga something small ayina kyakolawo era ayina embeera gy'ateekawo mu Parliament newankubadde nga government eno yayegeyege. Kino kyongera okuŋŋamba nti mu butuufu lino etteeka we liba liise n'ababaka baffe I support it obutagenda mu Parliament kulayira. Because bagenda bagenze mu Parliament just kutuukiriza mukolo na kulya ssente. That Parliament will cease to have amakulu. Omukulu ono mu arguments zagamba lwaki tetulonda leader of opposition naye nze njagala kwebuuza basebo ne bannyabo. Leader of opposition yani? Leader of opposition is the head of opposition. Mu Parliament waliwo ebifo bibiri. Waliwo leader of government business oyo abeera Prime Minister Robin Nabbanja. Ne wabaawo ne leader of opposition right now ye Right Honorable Joel Ssennyonyi Bisekezi. Wangamba nti lwaki tetulonda leader of opposition nja kusooka neebuuza ekibuuzo. Ye leader of government business abali ku level y'emu ne leader of opposition bamulondera wa? Because ono yagamba nti tukuba akalulu tulonde ng'abalonda speaker ballot oba kusimba mugongo. Diro baali balonze
leader of government business Robina Nabbanja kati kwegamba olabira ddala ng'ebintu by'abano bye baleeta tebabireeta mu mutima mulungi wabula abamu balina ekiruyi ku mutima ate nga kino kizze nga national unity platform eri kwalaali ye batwala mu parliament. This fool fera lumu akozeseddwa era ajja kujjukirwako mu byafaayo by'eggwanga Uganda ng'omusajja yakozesebwa singa etteeka lino liba liyise ajja kujjukirwako ng'omusajja yakozesebwa because amazima g'abasajja abasinga mu parliament amazima ga Katonda naddala bano abasajja be bakubye akalulu bali mu kunoonya ngeri gye bannyukamu byabufuzi because ye lumu akimanyi bulungi nnyo he clearly knows it newaliddamu kwesimbawo ku bwa chairman tasobola wangula ekimu ku byakubya lumu akalulu because lumu mu kisanye kya 2021 yesimbawo nga wa DP naye ng'ali NUP leaning era nga ateekako n'enkofira people power NUP teyamuteekako na muntu atuuka mu parliament oba bamuvubika ssente mu kamwa atandika okwogera ebyawukana ku bantu be bali bamusuubirako abantu b'Emityana North ne batabuka wallahi tebamukombeza kalulu statement lumu gye yakola nga akalulu kawedde we yali ng'agenda agenda bweru wummulamu yandaga nti this man wava bweru ayina ensonga gy'agenda oleeta ate nga ya busungu. This is exactly what is happening in the parliament. Bino bena lumu abikola lwa nsonga anoonya kintu kigenda muwummuza omusajja songa mbaleeta etteeka eryo ngenda kuwayo akawumbi bano abasajja badishinga ssente anyhow wabanga Museveni asobola wa bakasukwaka obuwumbi 5 tewali kimugana walumu akawumbi akagenda omuleetera emirembe mu parliament kuba Museveni kati akazito kafuna konna mu ggwanga Uganda kava awantu awo mu parliament. So amala ekyo agenda beera kaweweevu nga bw'owulira kubanga lwaki leader of opposition amuteeka kazito ye leader of opposition Joel Senyonyi ayogera buli parliament lwetuula kati wafuna omusajja nga Nobert Mao oba ogenda mugamba ki yemu ku nsonga lwaki Nobert Mao yasazeewo n'agamba kanzireyo zijenga MP kino kyali kiteeketeeke. Nobert Mao ebyogamba nti agenda kusimba ku wa speaker that is nonsense naffe tukimanyi tasobola bulya so wayinza okubaawo window y'omuyingizawo nga leader of opposition kuba ye ali ku opposition wa DP tosobola mugaana kwesimbawo singa bagamba balupu besimbawo tubalonde akategedde nvuga video bampita simple nyongera okutegeeza nti Jolo Quality Properties okutandika n'akakadde kamu n'ekitundu osobola ofuna poloti ayagadde okumanya ebisingawo kuba koye essimu ate omanye ebisingawo mubere bulungi mweraba.